Batusenga olwo meeting gye tutamanyiiko gye tusanze mu office ya RDC ey'omukadde Aposolea agamba nti bamuwa ettaka gavumenti yali muwange mwadde lizi ya myaka 48 lizi yebulako emyaka 8 naye emabegaawo ne bafataafeta fayiro ye ne bakyusa ekyapa ne basazaamu ekyapa kye ne bakikolera omuntu omulala. Omukyala gwe baakiwa naye n'akiguza omwami gwe bayita Max eyasimbamu emiti gino. Omukyala agamba nti awo waliwo amaka ge ne wano waliwo ennyumba ye endala ne waliwo ekkanisa ye nti era ebintu bye we byali basimbawo emiti naye gyagana okukola ki okumera. So ye yabazizza nnyo minisita era njala kwebaza minisita okubeera fair. Minisita agambye ekyapa ekyo abakikola mu bukyamu agenda kisazaamu. Nekyokubiri njala kwebaza Mwami Mayanja kubanga teyeekubira. Awadde omukisa Mwami Max ayagula ettaka naye aleeta ebipapula bye Honorable Mayanja comparing ayite file original mother file alabe nnyini ttaka lino omutuufu yaani era akole decision gy'anaabanga akoze. Nze ndowooza singa tubeera tukola nga tuli balambulufu nga Honorable Mayanja waakola eggwanga lyaffe lijja kutereera kuba abaakola ebibi bantu ba ofiisi ye naye asala omusango nga teyeekubidde kubanga Mama Leah mumulabye talina wadde mutwalo gw'ayinza kuba muntu naye tetulina kye twagala kirya ndongo naye twagala fairness. Ate nkubiriza abantu abali mu office ennene tuleme kweyambisa office kubba bakadde okunyigiriza okuwaayiriza. Omukyala atugambye nti bamusibako omusango gwa mada ne bamusiba emyaka 4 mu kkomera. President yamusumulula omukadde oyo okumugamba nti yasse yatatya. So ebyo ebizibu ebiri mu nsi tuleme kweyambisa office zaffe obubi okunyigiriza abanaku okunyigiriza abakyala okunyigiriza abaana okunyigiriza abamuleka okunyigiriza bannamwandu. Tuyambisa office ezo okuyamba abantu tuyambe tuservinge humanity regardless of our status. Era nze njagala kwebaza nnyo Honorable Mayanja ampadde essuubi nti mu nsi tukyalinayo abantu abali open abali transparent. Mbadde sirabangako sitambulangako naye leero mugambye oba ogenda Kiryandongo tutambule ffenna oba ogenda Buliisa ng'oli mu bitundu bya Bunyoro tutambule naawe njogere n'abantu bange mpulirize ebizibu byabwe. Ate ku point endala njala kumwebaza okuyingira mu musango gwa kati ono omukyalo ono oba nabbi alina aposo ono yafuna okwolesebwa okwokuleka byali akola akole ebintu ebigasa abantu ebiwasa Katonda ekitiibwa. Ettaka lino n'alifuna n'ajjako lyawa eno tawuni yonna gy'olaba wali yava ku ttaka lye n'asalawo nti kakati ku ttaka kuno mu kwolesebwa kwe yafuna ye kwamanyi obulungi kajje paati eno mu kwolesebwa eno ebeere ekkanisa wali abantu abalala bafune babe ku kkubo ne mu tawuni yabawa ku ttaka lye. Kakati wano yalinawo borehole wali waggulu wali we wali ennyumba ye wali we wali ekkanisa waliwo n'ebitera byatwaze wali nga waliwo borehole aliente 100 wano ekkanisa eri wano na wano ebiri wano bino nga we batendereza Katonda n'ebifaananyi ebimu abituwadde. Lumu ne bamusanga nga basaba ne bamukwata ne bamusiba emyaka 4 n'ekitundu. Yagenda okudda wano ng'ebintu byonna kyokka ono yasimba kalitunsi yagaana okumera awo wonna awaali ekkanisa awaali amakaago mumulaba era bulinganga buzinga buli awo. Bwe tutunulidde documents nga lizi yali ekyatambula ate ne bajja ne bagabako freehold. Kaakati etteeka ligamba erya public land Kawairo 59 sub section 1A nti ettaka bwe liba nga liri owned public land by a personal authority teriri available teriri public district board batekyaliwa muntu n'omu tekibaako ku ttebo yaabwe ate n'olwekyo era ekibwe kikolebwa 59(1) as amended egamba the transaction is void kugamba kyonna ekikoleddwa ndi void transaction kiba kifu. Kati registrar akozesa buyinza bwali mu section 91 commissioner administration n'akisazaamu. Kati ekyo kye tukoze bino freehold bye baakola on top of a running lease. Land was already belonging to somebody under running lease. It was not available to the board. Transaction eyo gye baawirako freehold titles nfu n'ekyo kwe kuzisazaamu. Era kati ndagidde
babyongera okubitereeza obulungi ngenda kukola directive nga ngamba commissioner of registration asazeemu zino zonna void title zakola wanda void transaction ekyapa kyakifune nga kirungi nga ne record etereere bali bonna abo beyaguza obulungi bajja kuddamu okufuna ebintu byabwe obulungi kuba olwo beyaguza ate byonna bibadde cancelled under these illegal freehold titles. So kyokka wano omu ku bana abo basimba emiti wano naki bazze ne bagamba nti balina ebyapa bagula bulungi. Kati mugambye bw'obanga kuba yagula kooli eyamugula kati kasita ofuna ekyapa kyofunye nga oli yakifuna mu void transaction n'ekyo kyonna kyofunye kiba void. You can't pass on a better title than what you have. Kyonna kiba kifu. N'ekyo byonna by'abalina byonna bifu ng'oli kyeyafaamu ekifu naye kyokka muwadde opportunity. The rules of equity. Give a fair hearing. Naye kikole mu bwangu. Muwadde olwaleero by tomorrow. Aleete ebiraga nti naye erizi ono mukyala yali tekyaliwo nga bw'agambye. Bw'eba nga yali tekyaliwo tugenda kitunamu. Ddala was it cancelled? Was it validly cancelled? So, naye nga nkyemphasizing nti no eri decision y'okusazaamu bino byonna under void transaction ekoleddwa and she was getting to get her title back and clean the record. Lino lyonna ng'amaaso okugigakuma. Obugasisi. Agambye 58 hectares. Nga ono gwe yasimbamu katuuzi wano. N'okutuuka eri mu ttawuni. Sagala kwogera ng'oli omanyi Amini bwe yagamba nti wali all of that is Uganda. All that you see is Uganda. Kwegamba but that is a street. Prayer. Iora kinkora okikirize leero mu maiso g'abantu Katato ntega amaana g'omwoyo munda yange agala nsobozesa okuheereza mu manani n'oteekaniza ekkanisa etalina kibi eyo buhikire n'obulkwero y'okwijja kutabaala bwange okwolera sumula omugisa ali boona babaire hano n'obulinzi bw'essagamu omwana gontama bulubatirimu g'obutoosa taata nsaba omwoyo w'amaana omwoyo alumiriza ekibi n'omusanga ataahe mu buli omu ali hano atakayikiriza asobozesa okumulumiza ekibi n'omusango n'okutayikiriza Yesu bayuza omwoyo obumanzi akubasobozesa okuyikiriza n'okwatula butundu nti Yesu Kristo oli mugimu kandi mukama ebitali byawihamu ebya byonkani bwe bisigale bibasobozesa okuzaala ebyano byengesa ennungi z'olwaluhanga mu bbala lya Yesu Kristo nsaba. I use the blessing of God upon you all in Jesus' name. Amen. Obulemi bulugali luhanga.